إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tumutendereza Allahu azza wa jalla n'amatenda amalungi era amajjuvu nga gagwanidde ye yekka omulezi waffe ow'ekitiibwa nannyini kutulabirira nannyini kutuwa riziki nannyini kutuwa bulamu empewo ze tussa nga n'ekisinga obukulu mu byonna ye nannyini kutuluŋŋamya ku busiraamu obutuufu tumwanjagira busiraamu bwabutukuumire ayongere okutugabirira atutaase omubisi sitaani okutulabankanya okutujja ku mulamwa atutaase riya n'essumu atugabirire ikhlaasu tumuwanjagira akkirize kaweefube waffe gwe tukola mu kusoma eddiini mu kuteeka mu nkola ebyo bye tuba tusomye tumuwanjagira okusoma kwaffe akutufuulire kwa mugaso nnyo era atugabirire okubanga tuteeka mu nkola ebyo byonna bye tuba tusomye tumuwanjagira okusaasira n'emirembe ku mubaka wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama oyo alladhi jaana oyo eyatujjira alladhi jaana bidiini alhaqi eyatujjira n'eddiini y'amazima liyudhhirahu ala diini kullihi walau kariha almushrikun nga ekyamuleeta kutusomesa ddiini eno ey'amazima abenga asaanyizaawo ddala amadiini gonna agasigadde wadde nga abakaafiri tebakyagala bakitamu anti Allahu azza wa jalla yatugamba ti inna ddiina inda Allahi al-Islam eddiini Allahu azza wa jalla jakkiriza mu maaso ge busiraamu teriyo kirala n'atugamba awala waman yabtaghi ghayra al-islaami diina falan yuqbala minhu oyo yenna anoonye ekitali busiraamu n'anoonye ekkuba eddala eritali busiraamu falan yuqbala minhu tekigenda kukkirizibwa mu maaso ga Allahu azza wa jalla abadan wa huwa fil akhirati min al khasirin ku lunaku lw'enkomera agenda kubeeramu abo abafaafaganiddwa abagenda okusiraana subhanallah iyadhan billah. Bannange ntera nnyo okubuuza ekibuuzo kino era nga nkubiriza buli musiraamu yenna abeerenga buli kaseera alowooza nnyo ku kigambo kya Allahu azza wa jalla. Allahu azza wa jalla yagamba nti waman yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu alhuda wa yattabi'u ghayra sabili almu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kiki njagala mu aya eyo tugiddiŋŋana enkya n'eggulo naye kiki njagalamu Allahu azza wa jalla agamba nti nno wa nuslihi jahannam enkomerero ya byonna akhiru mataaf tugenda kumusonseka mu muliro jahannam. N'olwekyo njagala nnyo buli kaseera tubeere nga tufumiitiriza nnyo omuliro jahannamu kyeki. Lwaki Allahu azza wa jalla agukkaatiriza nnyo? Kuba yagamba eri mu surati al-Araf lakad dhara'ana li jahannama
kathiran nateka omuliro jahannam ngagutekerani kathiran min aljinni wal ins yagutekera banji mu majinni n'abantu kathiran ulira tanwini eyo kathiran teriko komo kitegeeza bayitirivu obungi n'olwekyo omusiraamu olina okubeera nga buli kaseera weebuuza abaffe Allahu azza wa jalla abangi abo bagamba nze siriimu. Allahu akbar. Allahu azza wa jalla tumwanjagira okusaasira n'emirembe byassa ku mubaka oyo Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bibunire ddala abantu b'ennyumba ye ne baswahaba be bonna okutwalira wamu n'abo bonna abamukkiriza okutuusiza ddala ku lunaku lw'ensonga. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Badwa Allah bulungi abakkiriza twebaza Allahu azza wa jalla okuddamu okutusisinkanya. Teri kituleese wano okujjako okusoma ddiini. Teri kituleese wano okujjako okusoma ddiini. Mbakubira omulanga longoose nniya. Musiramu longoose nniya individually longoose nniya yo omanyi lwaki ojja wano. Era olaajanire nnyo Allahu azza wa jalla akutere baraka mu ebyo ebikuleeta wano. Gwe wenna avudde gy'ovudde n'ojja wano bingi bye wandyagadde okukola naye obyerekereza just for the purpose of coming here. Obeeko ekigambo kye wejjukanya nakyo, obeeko ekintu ekipya ky'oyiga mu ddiini yo, ekyo kyengera kyebaze Allahu azza wa jalla. Not everybody gets it. Gwe baba Allahu azza wa jalla akulonze mbanji n'akikuwa leka kukitwala just for granted. Osobola okukera enkya ng'olinga oyo omusajja n'erinnya lye lyannemye okukwata. Subhanallah, oba lwaki oyo omurutaddi oyo tujja kumwogerako biidhinillah ku nkomerero. Naye osobola bulungi nnyo okubeera nga ye. Osobola bulungi nnyo okubeera nga ye. Tolowooza nti nno gw'oli wanjawulo, you are special. Allahu azza wa jalla asobola okukujjako ekyengera ekyo ky'olina bw'okigayaalirira. Kuba tajja ku bantu kyengera. Tajja ku bantu kyengera hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Tabajjako kyengera okujjawo nga bo bennyini be bagayaaliridde ekyengera kino ne bakyusa embeera zaabwe ne bava ku mulamwa ng'ekyengera kibajjako. Nolwekyo baddu ba Allah bulungi abakkiriza panjagira Allahu azza wa jalla atukuumira ekyengera kino, atugabire okuba nti tujja wano frequently, ate atuwe obulungi obuli mu kifo kino, atugabirire okubikkirirwa kw'abamalayika nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yagamba, atuteeke mu abo baasonyiwa ebibi byabwe olw'okuba bazze mu darusu wano nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yagamba, atusitula amadaala. Allahu akbar. Ebigambo bingi bye tuyinza okwogera ku nsonga eyo, naye katugende ku mulamwa gwaffe ogw'olwaleero biidhinillah. Omulamwa gwaffe ogw'olwaleero twagala tulabe ensonga gye twasigaliza ey'okuna ku anwa'il kufur, miteeko gy'obukafiri. Twagamba emiteeko gy'obukafiri giri emeka? Twagamba emiteeko giri ena. Twali emabega tulabyeko emiteeko ebiri. Omulundi oguwedde ntulaba omuteeko ogwokusatu kufuru nifaq, bukafiri obw'obwennanfuusi. Ne tusigazaayo omuteeko gumu kufuru shakki wa raiba, obukafiri obw'okubuusabuusa, omuntu n'obeerawo nga obuusabuusa. Tuli ku muteeko ogwokuna nga gwe muteeko ogusembayo mu musomo gwaffe guno biidhinillah. Tugenda kugaziwa nnyo bwe tunaaba tuyingidde mu nawakidhu la ilaha illallah, mu musomo gwaffe gwa la ilaha illallah gwe tusoma ku lwokusatu biidhinillah. Tuli ku fadaa'inu la ilaha illallah. Bwe tunaamala fadaa'inu la ilaha illallah tuddeyo tulabe nawakidhu la ilaha illallah, ebyonoona la ilaha illallah. Kati tujja kwongera okugaziwa ku nsonga ezikwatagana n'obukafiri buno. Wano tulaba miteeko nti omuntu bw'akola bw'ati akaafuwala. Ate wali mu nawakidhu tujja kuba tulaba ebyo ebikaafuwaza mu bugazi, ebintu 10
abamanyi bye basinga okwegattako bingi ebikafuwaza naye bisinga okubeera mashhur bisinga okumanyibwa bye bintu 10 nga Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah bwe yabesengeka mu kitabo kye Nawaqidu Islam. Kufuru shakki warraiba ukafiri obwokubuusabuusa wa huwa at-taraddudu fi ittiba'il haqqi au at-taraddudu fi kaunihi haqqan. Obukafiri buno obwogerwako obukafiri obwokubuusabuusa kwe kuba nti nno oddingana obeeraawo ng'oli bayina omutima gwo tegutebenkera ku bukakafu bwa bigambo bino tegutebenkera ku bukakafu bw'ebyo Mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bye yajja nabyo ng'oli awo obuusabuusa ddala ekyo kituufu ddala ekyo kyekiri tekisoboka bannange. Lwaki lianna almatluba huwa alyaqinu بأن ما جاء به الرسول حقا لا ملية فيه. Ekigendererwa ki? Tunoonya ki? Tunoonya bukakafu kubeera na yaqini kubeera satan teno gye tunoonya twalaba mu bukwakulizo bwa la ilaha illallah mulimu al yaqin kakwakulizo ku bukwakulizo bwa la ilaha illallah. Nolwekyo omuntu oteekwa okuba ng'olina yaqin ng'okakasiza ddala nti mazima ddala Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bye yajja nabyo ddala ge mazima la min yatti fihi temulimu kubuusabuusa. Buli ekyo kyonna Muhammadin sallallahu alaihi wasallama kye yajja nakyo mazima ddala tewali kubuusabuusa. فمن جوز أن يكون ما جاء به ليس حقا فقد كفر. Oyo yenna agezaako n'akiteekawo n'agamba nti mu ebyo Mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bye yajja nabyo mulimu ekitali kya mazima, omuntu oyo aba akafuwadde. Omuntu oyo abeera akafuwadde. Kakufuri shakke au dhannu kama qala ta'ala. Nga bw'olaba obukafiri obw'okubuusabuusa oba okubeeraawo nga buteebereza tolina bukakafu. Allahu azza wa jalla yagamba nga atunyumiza ekyafaayo ekimu ku byafaayo ebiri mu surati Kahf. Yagamba nti wadakhala jannatahu, ayogera ku musajja eyali ne munne nga Allahu azza wa jalla yamuwa ekyengera ky'ebirime, yamuwa ennimiro. Omusajja oyo wadakhala jannatahu yagenda mu nnimiro ye wa huwa dhalimun li nafsihi. During that process yali mu kweryazaamaanya mu mutima gwe, yeryazaamaanya omwoyo gwe atya. Qala ma adhunnu an tabida hadhihi abadan. Sisuubira nti bino bisobola okuggwawo bino. Yatunuulira emmaali ebyobugagga by'alina, ennimiro yonna etturudde nga Seeka bw'agambye. N'alowooza naga nti sisuubira nti bino bisobola okukola ki? Okuggwawo. Wama adhunnu as-saa'ata qaa'imatan. Era sisuubira nti n'olunaku lw'enkomerero lugenda kuyimirirawo. Awo wokkaawo wamumala. Okuba nti mu mutima gwe alinamu okubuusabuusa nti olunaku lw'enkomerero lugenda kuyimirirawo. Ekyo kyokka kyali kimumala okukaafuwala nga tonnaba kugattako birala byonna. Kati ayongerako amalala gaamuyitirira, ayongerako wala irruditu ila rabbi. Subhanallah, ulira bwe ndiba nziziddwayo amakulu nga nvudde mu bulamu buno obw'ensi, la ajidanna khairan minha munqalaban. Ngenda kusangayo ebirungi ebisingana birwa? Ebisingana bino byendabako wano.
sisuubira nti bino bisobola okuggwaawo naye era ne bwe biweddewo nga nvudde mu bulamu buno obw'ensi ngenda kusangayo ebirungi ebisingana birwa bw'abanga Allah mpadde wano ate lwaki tampeeri subhanallah laba entegeera eyo naye amaze okwonoona buli kimu lwaki takakasa nti eriyo olunaku lw'enkomerero afunyemu ki shakka abuusabuusa wama adhunnu bwati bwagambye wama adhunnu as-saa'ata qaa'ima sisuubira nti olunaku lw'enkomerero lwakuyimirirawo Allahu azza wa jalla atunyumiza n'agamba nti qaala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akfarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfa thumma sawwaka rajulan okafuwalidde owakanyiza onamwewunya tamutegeera ebigambo ebimuvuddemu yasooka mwewaanirako nti nze siringa gwe tetwenkanankana nze ndi bulungi nnyo gwe tolina koolina era bino byolaba bino sisuubira nti bisobola okuggwaawo munne yamugamba atya namugamba waayi okafuwalidde oyo omulezi wo akhfalta billadhi khalaqaka min turabin okafuwalidde oyo yakutondanga akujja mu bitaka amakulu eyatonda jjajja waffe Adamu ng'amujja mu ki ng'amujja mu ttaka thumma min nutfa then n'ofuuka amazzi sperms thumma sawwaka rajula oluvannyuma Allahu azza wa jalla n'akuwunda n'ofuuka omusajja n'ofaanana nga bw'ofaanana kati tosobola kukozesa magezi go kufumintiriza tosobola kufumintiriza ddala how did I get here buli omu akubemu akafaananyi yeebuuze natuuka ntya wendi zaayo ka vidiyo emabega emyaka 10 bwe wali ofaanana ne bw'ofaanana kati waliwo enjawulo oba tewali gw'ayina envi wali olabyeko nga ebirevu byo oba envirizo zikyuka kkala wabula okera ku makya ogenda okwetunulako bwoti oba otunudde mu ndabirwamu ng'olaba wano waliwo oluvi zizze zitya byonna buyinza bwa Allah kyeyava amugamba nti lakinna huwa Allahu rabbi wala ushiriku birabbi ahada ebyo byonna ebyo mulezi wange Allahu azza wa jalla yabikola Allahu azza wa jalla ye nannyini buyinza ye nannyini buli kimu era nze wala ushiriku birabbi ahada sisobola kumugattako kintu kirala kyonna aya eno erimu ebyokuyiga bingi ekyafaayo ekyo kyennyini kyetaaga kusoma kyo ku bwakyo olw'obukulu bwakyo naye twagalamu ki omusajja ono agambye nti wama adhunnu saa'ata qaa'imatan afunye okubuusabuusa nti olunaku lw'enkomerero sikakasa nti gye luli bwe bukafiiri bwe tukola ki bwe bukafiiri bwe tuliko bwe tuli mu kutunuulira right now Sheikh agamba fanakhrusu min hadha anna al-kufra mwebyo nga bwe tubirabye okuva lwe twatandika ensonga zino ebyo byonna nga bwe tubirabye tuyigamu ki tuyigamu nti anna al-kufra mazima ddala obukafiiri huwa dhiddul imani tuyigamu nti mazima ddala obukafiiri wa huwa dhiddul imani nga obukafiiri kyekyennyume ky'obukkiriza mu kifuba kyo bwe muyingiramu obukkiriza obukafiiri nga bukola ki nga bufuluma obukafiiri bwe bujja ne buyingira obukkiriza nga bufuluma ziddaani la yajitamiaani ebyennyuma ebibiri tebisobola kusisinkana n'akamu n'akeddagala obukkiriza n'obukafiiri tebisobola kusisinkana eitha ekimu kivaawo ekirala nekisigalawo kad yakunu takdhiban bilqalbi obukafiiri busobola okubeerawo nga ofunye okulimbisa mu mutima kati nga bwe tulabye ono afunye wasiwasi n'abuusabuusa n'alimbisa mu mutima gwe nti olunaku lw'enkomerero terusobola kukola ki terusobola kubaawo bino ebyengera bino byennina sibisobola kuggwaawo naye Allahu azza wa jalla yakeesa ku makyanga byonna abikoze ki abimazeewo n'atema omulanga nga tebikyadda there and then genda osome surati Kahfi fahuwa munaqidhu liqawli alqalbi ay tasdiqahu
okulimbisa okufuna okulimba mu mutima okugaba okufuna okulimbisa amazima mu mutima gwo kwe kuba nti nno ojjirawo ddala kino ekituufu ekibaddewo n'okijjawo n'oyogera ekigambo ng'ekigambo kino kiragira ddala omutima gwo kikye gugamba ng'ono bw'olabye bw'agamba la adhunnu nze sisuubira sikakasa sisuubirira ddala wama adhunnu saata qaimatan sisuubira nti nno ekiyama kigenda kuyimirirawo wakad yakuna alkufuru amalan kalbiyan obukafiri busobola okubeera nga kikolwa naye ng'ekikolwa ekyo kiri mu mutima munda kabughdhillahi ta'ala nga okukyawa Allahu azza wa jalla n'obeerawo nga omukyawa au ayatihi oba amateeka ge oba obubonero bwe ng'obitamirwa ddala toyagala kumanya au rasulihi sallallahu alaihi wasallama oba omubaka we ng'omutamwa tomwagalira ddala era okuwulira omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama kyagamba ng'otamirwa ddala wa hadha yunaqidu alhubbu aliman wa huwa akidu a'mali alqulubi wa ahammiha embeera neeyo ebeera eyonoonera ddala okwagala kuno okw'obukkiriza kw'obeera oyina mujjukire bulungi mu bukwakkulizo shuruutu la ilaha illallah ze twalaba tuyinamu akakwakkulizo almahabba okwagala oyagala kigambo kino ekya la ilaha illallah n'okyagala n'oyagala oyo nnyini kigambo ekyo yani ya Allahu azza wa jalla n'oyagala nnyini kujja na kigambo kino yani ye mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama n'oyagala ebyo byonna muqtalaahu ebyo byonna ebyetoolodde ekigambo kino ekigambo kya la ilaha illallah eswala okusiiba okusaddaaka byonna biyimirizaawo kigambo kya la ilaha illallah agamba nti kama anna alkufura yakunu qawlan dhahiran kasabbi llahi ta'ala obukafiri busobola okubeera nga ekigambo ekyo kyeyolefu omuntu akifulumizza ku lulimi wali bukafiri bwa munda okwagala kuno kwe tubali twogerako embeera eno ey'obukafiri ejjirawo ddala okwagala kuno okwagala okw'obukkiriza nga kyekifundikwa ky'emirimu gyonna egy'omu mutima emirimu gyonna egy'omu mutima empagi z'obukkiriza ziri mmeka empagi z'obukkiriza ziri 6 naye obukkiriza bubeera mu ki tosobola kulaba ku bukkiriza wabula bubeera mu ki so nga ate empagi z'obusiraamu ziri 5 ezo zo zirabwako shahada omuntu ajatula siwe kiri eswala omuntu agiyimirizaawo physically zaka omuntu akwata mu nsawo n'awaayo physically okusiiba omuntu asiiba neyeziizaako okulya hijja olina okutambula n'ogenda naye obukkiriza empagi z'obukkiriza zonna za muki kukkiriza Allahu azza wa jalla empagi z'obukkiriza ziri 6 siwe kiri empagi esooka kukkiriza Allahu azza wa jalla siwe kiri eyokubiri okukkiriza bamalayika eyokusatu wakutubihi ebitabo bye eyokuna warusulihi n'ababaka be eyokutaano wa bil yawmil akhir okukkiriza olunaku lw'enkomerero olabye omusajja oli gwe tuva okulaba wa kadalihi yempaji ey'omukaaga okukkiriza okugera kwa Allahu azza wa jalla ekibi n'ekirungi byonna min Allah esebo omusajja ono gwe tulabye ayingidde mu nnimiro n'abuusabuusa okubeerawo kw'olunaku lwaki
mpaji ya bukkiriza agikoze ki ebyo byonna ebyo biri mu kifuba kati ekifundikwa ky'ebintu ebyo byonna almahabba olina okubanga ebyo byonna okkiriza mu mutima ate ng'oyagala ebintu bino empaji zino ez'okungulu ezirabibwako ebikolwa bino bye tukola nga obikola n'okwagala. Sheikh agamba nti obukafiri busobola okubeera qawlan dhahiran nga kigambo ekyeyolefu kasabbillahi ta'ala ng'okuvuma Allahu azza wa jalla. Tebali yabavuma Allah gye bali. Wataratan yakunu amalan dhahiran ate ebiseera ebimu bibeera bikolwa mirimu emyeyolefu kasujudi lissanam ng'okuvunnamira essanamu obeera okafuwadde si bwe kiri ekyo kikolwa ekyeyolefu kyokola buli omu n'akikola ki buli omu n'akiraba. Wadhabuhu lighayri llah ng'okusala n'osala nga tosaze lillahi subhanahu wa ta'ala obeera okafuwadde ekyo kikolwa okikola buli omu n'akola ki buli omu n'akiraba. Fakama anna al-imana yakunu bilqalbi wallisan waljawarih nga bw'olaba nti obukkiriza bubeera mu kifuba wallisan kasita omala okukkiriza Allahu azza wa jalla n'oyatula n'olulimi lwo nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu olwo ng'oyingidde mu ki mu busiraamu osoose kukkiriza mu kifuba bilkalbi wallisaani n'oyatuza waljawarih n'ebiyungo omubiri gwo ne gutandika okuteeka mu nkola bino by'oteeka obuteeka okukola okusaala okusaddaaka okusiiba okukola hijja empaji ez'ennyo eziddako zonna zaaki za bikolwa. Tuli wamu? Nabwe kityo nno fakadhalika alkufur nabwe kityo nno bwe kituuka ku bukafiiri yakunu bilqalbi obukafiiri bubeerawo munda mu kifuba wallisan bw'omala omuntu akafuwala mu kifuba nga obukafiiri bumuli mu kifuba wano kungulu alaga kirala naye nga mu kifuba yakafuwala dda nga point gye twalaba obukafiiri obwa bunnanfuusi. Waljawarih n'ebiyungo omuntu n'akola ekikolwa nga kimukafuwaza ng'ebikolwa bye tulabye kasujudi lissanam omuntu n'avunnamira ki essanamu oba n'asala ekisolo. Abantu babeeraawo n'abeera nga takkiriza lunaku lwa nkomerero. Omusajja agambye wama adhunnu saata qaima sisuubira nti nno ekiyama kinaayimirirawo. Allahu azza wa jalla bwe yayogera eri mu surati Rum yagamba nti yalamuuna dhahiran min alhayati dduniya abantu bamanyi bulungi buno obulamu bw'ensi ebyobugagga bye bayina amalimiro ng'era bw'olaba oyo yayingira mu nnimiro ye n'alaba nga yonna ekutta akaleka n'awulira essanyu sitaani n'emukuba tteke n'agwa eri kwe kufulumya ebigambo ebyo. Kati Allahu azza wa jalla kyagamba nti abantu bafaayo nnyo okumanya ebyobulamu wano ebyobulamu buno obw'ensi wahumu anil akhira humu ghafirun so nga ate kubikwatagana n'akhira balagajjavu nnyo tebafaayo kumanya ki kigenda kuddirira. Kati abuuza agamba nti awalamu yatafakkaru fi anfusihim abayi abantu bano tebafumiintiriza mu mitima gyabwe tebafumiintiriza ku nsonga zino. Ma khalaqa Allahu as-samawati wal ardh wa ma bainahuma illa bilhaqqi wa ajalin musamma. Tebasobola kufumiintiriza nti Allahu azza wa jalla yatonda eggulu n'ensi na buli kimu ekiri wakati awo mu ggulu ne mu nsi nga ddala ddala yabitonda
n'amazima wa ajali musamma era nga buli kimu kirina ekiseera kyakyo ekigere. Subhanallah. Agamba nti nno wa inna kathira minan nas biliqa'i rabbihim lakafirun. Agumiza agambye nti wa inna kathiran wabula kimanye nti ddala abasingira ddala obungi mu bantu, kathiran minan nas, abasinga obungi mu bantu, biliqa'i rabbihim lakafirun, kubikwatagana ku kusisinkana omulezi waabwe ku lunaku lw'ensonga bakikaafuwalira, tebakikkiriza. Kyova olaba ekintu ekyokulabirako ekyokumpi ennyo, Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti man yu'minu billahi wal yawmil akhir, owulira, oyo yenna akkiriza nti Allahu azza wa jalla gyali n'olunaku lw'enkomerero. Olaba bw'abigase, omuntu okkiriza nti Allah gyali era okkiriza nti olunaku lw'enkomerero gye luli, ogenda kusisinkana Allahu azza wa jalla oyimirire mu maaso ge. Man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Omuntu oyo kasitaba nga akkiriza nti Allah gyali era nga akkiriza nti olunaku lw'enkomerero gye luli, ayogere birungi byereero, basa ekyo sirika. Naye omuntu agenda n'akubawo ekigambo bwe kiti n'akirayirira nako naye ng'ekintu kya bulimba. Omuntu oyo ddala aba atya Allah era aba akakasa nti eriyo okusinkana Allahu azza wa jalla ku lunaku lw'enkomerero. Mbuusabuusa. Allahu azza wa jalla kyagambye nti wa inna kathiran minan nas biliqa'i rabbihim lakafirun. Abasinga obungi mu bantu okusisinkana Allahu azza wa jalla tebakirabawo, bakikaafuwalira, tebakikkiriza. Surati Rum aya ey'omusanvu n'ey'omunaana. Nolwekyo baddu ba Allah bulungi abakkiriza, ezo ensonga ennya, egyo emiteeko ena egy'obukafiiri. Njagala twongerezeeko ebigambo bino ku bigambo ebyo. Ebigambo ebyo tubadde tulaba omusomo nga betugulabye, twagujja mu bitabo Ilamu Sunna Al-Manshura ne Nawaqidul Iman Al-Qawliya Wal-Amaliya li Sheikh Abdul Aziz Al Abdul Latif ne mu Dhawabitu Takfir li Sheikh Abdullah Al-Qarni. Mwebyo bitabo mwetwajja ensonga zino ze tubadde tulaba. Njaga twongereko ebigambo bino biizinillah. Twayogeddeko ku arridda ne almurtaddu, omuntu avudde mu Busiraamu. Omuvubuka yayimirira n'agamba, yagenda ewa pasita n'agamba nti abasiraamu tebanyambye. Subhanallah. Abasiraamu tebakuyambye nga obadde osomera bwereere mu ssomero ly'obusiraamu. Allahu azza wa jalla akugguliddewo furuswa, kawindo, oyige Qur'ani, ogikwate ku mwoyo ng'osomera bwereere. Kuba Sheikh Bukenya yannyonnyodde ensonga nti taata w'omuvubuka oyo yajja n'asabira omwana we, bannange munnyambe omwana wange saagala yonooneke, njagala asome eddiini, asome Qur'ani. Ne bamuwa ekifo. Kyekyamugobyayo, kyekyamugobya ku bubayi temuliwo. Sheikh Bukenya yagambye nti abasiraamu tuzuukuke. Smartphone oyagala toyagala, technology is here to stay. N'olwekyo genda n'omugendo nga bwe gukola ki, nga bwe gugenda, otherwise ojja kweryaza amanya wekka na wekka. Kuba information is flowing ku social media, you cannot access it okujja ng'olina smartphone. Kati kinneewunyisa okuba nti nno temumanyi kigenda mu maaso basiraamu. This is current affairs. Ate mu Busiraamu tulinamu omulyango current affair.
omusiraamu always olina okumanya ebintu engeri gye bitambula. Kati right now going on ekitambula ku social media ensonga ezi ku saidi yaffe ey'obusiraamu okulutadda kwoyo omuvubuka amanya ge gannemye n'okukwata bannange simanyi lwaki n'ensonga yaki n'ensonga ya kiggundu n'ensonga ya kirumira. Mukazi we yagenda ewani ewa pasita n'atwala abaana, pasita n'amugwa ne mu kifuba yamuwahaaga. Subhanallah, nawulira nga nzirika. Pasita ono bannange omanyi sitaani eno esobola okuwundirawundira omuntu n'emwogeza ebigambo bw'obanga ddala ddala tewasoma ku ddiini. Allahu azza wa jalla tiyakwazika kutegeera busiraamu buno n'ofootoka n'ofuna shakka eno gye tuba ne tulaba. Awo ng'ekumaze ngedda wali ng'eseka ng'emanya nti oyo mukoze ki mumaze. Kati olaba pasita ono agamba omukyalo ono nti bbaawo abadde ajja wano era yankakasa nti agenda kulokoka naye ng'alinda kumala kukuleeta. Omukazi tamukubye etteke. Kati bwe tutamwanguyira omukyalo ono kumulaga butego bwa sitaani obwo na kumuyamba ajja kuddukira eri kuba bali bagagga. Salt TV eyingiza sente bajja kumuwa kyonna kyayagala n'obukaya babumuggyeko nga bwolaba omusiru ono bwe yagenze ne kanzu n'agikola ki n'ajambulamu. Ssekabukeni kye yagambye nti bannange bano kagamba bagezaako okutusiriwaza balowooza nti tuli basiru nnyo. Omuntu ogamba otya nti ekanzu yino sikyajagala mangu ago ne bakuleetera engoye nga ne bakuleetera essuuti n'ojambala ng'ekutuuka. Bategedde batya ebipimu byo okuggyako nti ekintu kyabadde kiki kyabadde kipange. N'olwekyo omuvubuka ono bamugoba ku Ubayi lwa bubbi. Bwatyo Sheekh bwe yagambye bwe bamugoba ku ssomero n'addayo ewaabwe ekyotera ewa kitaawe naye n'amubbako akakadde kamu n'ekitundu. Teyakomawo n'ennyumba n'agikumako omuliro n'akabiriiti. Kitaawe akuba essimu agamba bannange omwana mwamugobye nange yazze wano kyankoze kika. Kakadde kalamba n'ekitundu akabbye n'ennyumba agikumyeko omuliro. Yoyo muvubuka oyo. N'olwekyo gwe omusiraamu ampulira naawe osobola bulungi nnyo okubeera ngaani ng'omuvubuka oyo. Allahu azza wa jalla n'akujja mu fuse eno gy'oyina ekuviirako ebintu bino okulaba ebintu bino obutuufu n'okumasamasa ennulu eyo gy'oyina mu kyenyi. Omanyi kasita obusiraamu bukuvaako wenna obijja. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man baddala diinahu faqtuluhu, oyenna akaafuwala n'ava mu busiraamu n'alangirira mumutte. Allahu azza wa jalla ensonga ezo yazoogerako n'obukambwe. Sitaani ewundirawundira buli lw'ogyesembereza ekuwundirawundira ebintu n'obanga ekuwundirawundira ebintu n'obanga obirabira ku bikukujju. Bw'atyo Allahu azza wa jalla bwe yatugamba eri mu surati Muhammad, innal ladhina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda. Owulira? Min ba'di ma tabayyana lahumul huda. Omuvubuka ono yayina opportunity okusoma Qur'ani agitegeere free of charge. Ni yeesulamu akambayaaya. Obulunga mbumaze okukola ki? Okumujjira. Naye n'akyukira ku bisinziiro n'asalawo kugenda mu bukafiiri. Allahu azza wa jalla agamba nti nno ash-shaytaanu sawwala lahum wa amla lahum. Tewali kubuusabuusa. Ono ani ayogera? Ye yakutonda, ye yantonda. Agambye nti sitaani, Ibliisi omubi, ye mubuzaabuzizza ne muwundirawundira kiri n'alaba nti kye kirungi. Ddaba bwegenda okumwogeza bamugambye nti tusomeremu ku Qur'ani okubalaga nti nno yasoma Qur'ani. Yasomye surati Ma'arij sebo. Yasomye surati Ma'arij.
singa yabadde ategeera amakulu agali mu bigambo ebyo bye yasomye nabali banne kuba bamugambye nti bitegeeza ki ebyo awo ka video kakutukidde simanyi oba yabibavuunulira awulira munnange seeka osoma otya surati Ma'arij entandikwa yaayo omuntu alina amagezi Allahu azza wa jalla agambye nti nno ashaitan sawwala lahum wa amla lahum Allahu azza wa jalla natugamba mu surati Maida nti ya ayuha alladhina amanu abayemu abakkiriza bannange njagadde okujjuuliriza ebigambo biri bitulaba n'ensonga zino kuba tubadde tulaba ku miteeko gya bukafiiri naawe osobola okubeera omukafiiri any time osobola okukafuula oba teweegendereza naye jjukira ebigambo bino nti bw'onookola obukafiiri bino byojja okufuna ya ayuha alladhina amanu abayemu abakkiriza man yartadda minkum an diinihi oyo yenna akyuka n'ava ku ddiini ye ddiini ki gye twogerako wano busiraamu inna ddiina inda allahi al-islam oyo yenna akyuka akowodde bakkiriza agambye ya ayuha alladhina amanu abayemu abakkiriza oyo yenna akyuka n'ava ku ddiini ye fasawfa ya'ti llaahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbunahu Allahu azza wa jalla bemunaalutadda ne muva ku busiraamu ajja kubajjawo aleeta ekibiina ky'abantu abalala ng'abantu abo yuhibbuhum nga Allahu azza wa jalla abaagala wa yuhibbunahu nga nabo bamwagala owulira azillatin ala almu'minina abakkiriza babawa ekitiibwa babasukkulumya owulira aizzatin ala alkafirina bwe batuuka ku mukafiiri bamulabira ddala nti wa wansi olw'omusiraamu gwe mmanyi mukyala Allah musaasire amukuumira obukkiriza bwe agenda mu ddwaliro St Mary's gyazaalira abaana be kati nga alaba consultant omukuba consultant abakabi yamukolako nga consultant oyo yakola ne ku Kate muka William gyazaalira naye nga consultant omwoyo yabakolako bombi kati nga bagenda basisinkanayo kati nga bwe munatuula mulinze consultant alaba omuku kitegeera kati mwena mutuddawo kati babeerawo banyumya abaana b'abamanyi abayita n'amannya ne bbaawe William naye omukyalo ono ali mu kikaaya kye kagamba abalabanga abantu ababulijjo oba okitegeera abalabanga abantu abaki ababulijjo kati ng'abasawo bano beewuunya omukazi ono afunye bo bakitwala nti this is a golden opportunity okwogerako n'abalangira naye nga tabakola ki kyekino Allahu azza wa jalla kyagamba aizzatin ala alkafirin omukafiri bamulaba nga waki wa wansi nnyo kuba talina kitiibwa ekitiibwa al-izza ekitiibwa kyani lillahi wa lirasulihi wa lilmu'minina jami'a ekitiibwa kya Allahu azza wa jalla n'omubaka we n'abakkiriza Allahu azza wa jalla kyagamba nti bwe muneesiriwaza ne muva ku busiraamu buno ne murutadda ajja kubajja waleeta ekibiina ky'abantu abalala baayagala ate nga nabo bamwagala bawa ekitiibwa abakkiriza omukafiri bamukkakkanya bamulaba nga wa wansi naye tuli opposite y'ekyo Allahu azza wa jalla kyagamba tuli ku mulembe nga abakafiri tubawa ekitiibwa okusinga n'omukkiriza tunuulira amawanga g'abasiraamu amawanga g'abawarabu engeri gye bayisaamu basiraamu bannaabwe n'engeri gye bayisaamu abakafiri tunuulira Palestine abasiraamu engeri gye bayisibwamu baganda baabwe abasiraamu the neighboring countries engeri gye babayisaamu n'engeri gye bayisaamu abakafiri ekyo tukikumala that is living example n'olwekyo baddu ba Allah bulungi abakkiriza Allahu azza wa jalla atuwooninze bwe tunaalutadda ne tuva ku ddiini yaffe ebyo tujja okufuna ajja kutujjawo aleeta abantu abalala tatweguya wadde akatono bwe kati talina kyatufunamu
Sheikh al-Sudani hafidhahullah we yali ayogera ku nsonga eyo yagamba ebigambo bingi byayogera wano ebikwatagana ku bamurtadduna naye twagalamu on an individual basis. Yagamba nti wa inkana al-murtaddu wahidan, ono omuntu abeera avudde mu busiraamu bw'abeera nga abadde muntu omu, fa innahu yukhadhu wa yustatabu, tumukwata bulungi nnyo ne tumugamba nti owaayi ekyo ky'okoze tekikolwa n'olwekyo weenenye. Fa intaaba alhamdulillah, bwe yeenenye alhamdulillah nga tumukomyawo muki musaako ngaddamu ng'abeera muganda waffe. Wa illa kutira, awatali ekyo tumukola ki? Katuli mu mbeera tuli ku mulembe nga twafootolwa, tetusobola kuyimirizaawo mateeka ga Allahu azza wa jalla. Naye awatali ekyo oyo omusajja ensingo ye yandibadde emaze okwengera. Ensingo ye yandibadde ekoze ki? Emaze okwengera. Kati agamba nti nno fa intaba wa illa kutira, bw'aba yenenyeza alhamdulillah, bw'aba teyenenyeza tumutta. Agamba nti walaisa huwa mithla al-kafiri al-asliyi, oyo omulutaddi oyo talinga ono mukafiri ow'ekikolo Matayo. Ono mubi nnyo. Ono muki? Ono mukafiri Matayo titumukwata nitumutta nti olw'okuba mukafiri. Nedda, okujjaho ng'atulwanyisizza, bw'ajja n'atulwanyisa tumuddiza fire. N'olwekyo seeka akugamba nti ono talinga omukafiri ow'ekikolo. Lwaki? Lianna al-murtadda arafa al-haqqa, ono omurtaddi ono yategeera amazima. Wadakhala fi dini llahi bikhtiyalihi wa tawihi wa itarafa anna al-islaama huwa al-haqqu. Omuntu wano lwaki mubi nnyo okusinga oli era lwaki tumutta? Yategeera amazima. Kikiri Allah subhanahu wa ta'ala kyagambye min baadi ma tabayyana lahu al-huda, obulungamu bumaze okumweyoleka, abutegedde n'abukuba amabega, ono abuganye. Yategeera amazima. Wadakhala fi dini llahi biikhtiyalihi, yayingira mu ddiini ya Allahu azza wa jalla by his own choice, ngakoze ki? Nga yeesimidde. Wa tawihi wa itirafa anna al-islaama huwa al-haqqu, era yamanya n'akakasa nti obusiraamu ge mazima era n'abeeranga musiraamu. Kati atuuse ekiseera agamba nti nedda, nze mbikoze ki? Mbivuddemu. Fa idha irtadda fa innahu yuqtalu himayatan lil aqida. Lwaki omusajja ono tumutta? Tuyina okukuuma enzikiriza. Omusajja ono tumutta tusobole okukuuma enzikiriza eno. Omusajja ono tumutta olw'okuva mu busiraamu tusobole okukuuma ki? Aqida yaffe, omuntu aleme kuva eri kugizanyirako. Wa hadha min hifdhi ad-daruriyati al-khamsi, ebyo bye bintu ebitaano ebikuumibwa. Obusiraamu bwajja okukuuma ebintu bimeka? Ebintu bitaano. Wa awwaluha, ng'ekisookera ddala addiinu, okukuuma eddiini. Fala yutlaku addiinu ulghubatan, tomala galeka ddiini mu bintu byakuzanyazanya n'ogamba mbu ng'oyo muvubuka bwe yakoze. Nedda, ekitala kikwogererako. Kwogeza n'olangirira nti nze obusiraamu mbuvuddemu, ne bw'oba wabuyingidde eggulo nga watodde shahada yesterday, biwedde. Kwogeza n'ogamba nti nakoze ensobi mbivuddemu nze, tugamba nti muganda wange leka kubula, leka kwesiriwaza. Bw'olemerayo ng'ekitala kikola ki? Agamba nti fala yutriku ddiinu ulghubatan liman yuslimu thumma yartaddu. Ebyo tebiriimu ebyokumala galeka eddiini mu bintu byakuzanyazanya, omuntu omaze okusiramuka ate n'ogamba mbu nze busiraamu mbuvuddemu. Bal yuktalu himayatan liddiini
min tala'ubi bihi kogeza n'obiretamu omuzannyo tukutta ne tukujjawo okuuma eddiini yaffe eno okuuma enzikiriza n'okujjawo omuzannyo guno gwoleese waleme kubeerawo omulala yenna akulabirako naye atandike okuzannyira mu ddiini. wa min almurtaddiina man yuktalu biduuni istitaaba mulimu betutta nga tetubawadde na kyansi kugamba nti nno yenenye. wa huwa man tagallazati riddatuhu oyo yenna ava mu busiraamu nga okuva mu busiraamu kwe kugenda kosa amakulu kuli ku level ya waggulu kati nga bw'olaba omukafiiri omuntu asobola okuva mu busiraamu obusiraamu n'abukuba amabega ne yeebeererawo low profile naye ono yagenze ku kazindaalo ensi yonna neekola ki neemulaba olaba nti abantu bangi bagenda okuaffectinga abantu bangi abagenda okumulabirako babule olaba abakafiri bagenda okweyambisa platform eyo bavumirire obusiraamu olaba ono Sheekh Mulamba anti yagamba nti Sheekh Mulamba ayina n'ebbaluwa ebyo na Sheekh yabijunguludde n'alaga nti nno bya bulimba yasomayo ttaamu emu n'omwaka gumu kuba yajja mu ttaamu yakusatu kati n'asoma omwaka ogwa 2014 ne bamugoba lwa bubbi n'agamba nti nno Sheekh Mulamba ayina ebbaluwa ate imaamu wa muzikiti ab'oku muzikiti bagambye ntabeerangako imaamu mpozi ekintu kyeyakola yayaziinako wano kati omuntu bw'abeera ku level ng'eyo tetumuwa chance tumutta olw'obubi buno obugenda okukola ki okumuvaamu agamba nti fa innahu yuktalu wala yustataabu himayata liddiini tumuttirawo okusobola okuprotectinga ki eddiini eno wa himayatan liula dhululiyati alkhamsi allati jaa alislaamu bihifdhiha tumutta olw'okukuuma ebintu bino ebimeka ebitaano ng'ekikulembera byonna yeddiini eno yaki ey'obuyisiraamu. Sheekh agamba nti walmurtaddu huwa alladhi yakfuru ba'da islaamihi omurtaddi yaluwa yoyo akafuwala oluvannyuma lw'okuba nti abadde muki abadde musiraamu nga bw'olaba oyo musiru bwe yakoze imma li'itiqaadin biqalbihi omuntu asobola okulutadda ng'akoze ki mu mutima ye n'alutadda n'agamba nti yanze obusiraamu tombuulira n'abivaako naye nga ali awo low profile au shakkin yahsulu lahu fi umuuri ddiini oba okufuna okubuusabuusa nga gwe tubadde tulaba wano mu bimu ku bintu by'eddiini y'obuyisiraamu n'afunamu okubuusabuusa ekyokulabirako omuntu n'abeera awo ng'abuusabuusa atya muwali munajja n'atuulaawo n'atandika okusomesa ejjana n'abatendera obulungi obuli mu jjana ejjana erimu emigga egikulukuta ejjana erimu abakyala bamaaso ndege erimu buli kimu ekisanyusa omutima gwo omuntu ono n'afuna waasiwaasi n'aga nti naye sisuubira nti ebyo gyebiri awo wennyini awo wakafuwalidde awo wennyini awo wakoze ki wakafuwalidde awo fi'ilin oba okukola ekikolwa kan yasjuda lighayirillah okuvunnamira ekintu kyonna ekitali Allahu azza wa jalla au yadhbaha lighayirillah oba okusala ekisolo kyonna nga tokisalidde Allahu azza wa jalla au yanzira lighayirillah oba okutiisa naye nga totiisa Allahu azza wa jalla otiisa bajjajja mukasa otiisa mizimu nti tokola ekyo bw'onookola bwekyo emizimu gijja kukola ki gijja kulumba teweesigamira Allahu azza wa jalla omugjawo n'oteekawo baani bajjajja hadha fi'lun man fa'alahu faqad irtadda ebyo byonna omuntu abaera abikoze aba amaze okulutadda amakulu aba amaze okuva mu ki aba amaze okuva mu ddiini ekyokuna agambye nti au qawlin oba okuyisa ekigambo ku lulimi bi an yatakallama bisabbi llahi ta'ala nga okuvuma Allahu azza wa jalla ensonga nga bwe tuzirabye eri Sheekh bw'abadde aziraga noono era bw'atyo bwakola ki bw'aziraga ng'okuvuma Allahu azza wa jalla au sabbi ar-rasuli sallallahu alaihi wasallama oba okuvuma omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama au sabbi diini l-islaami
oba okuvuma eddiini busiraamu oyo yenna akola ebyo abeera amaze okuruta dda amakulu abeera avudde mu busiraamu aleeta obujulizi agamba nti nno Allahu azza wa jalla yagamba mu Qur'an qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un bano basajja mu lutalo lw'e Tabuk Allahu azza wa jalla yagamba nti nno bagambe ku Allahu azza wa jalla n'amateeka ge oba obubonero bwe n'omubaka we kuntum tastahzi'un bye muliko bye mujeja Allah n'amateeka ge n'omubaka we la ta'tadhiru kad kafartum ba'da imanikum temuddayo ne mwekwasa mumaze okaafuwala awamu n'okubanga mbadde baki ba'da imanikum awamu n'okubanga mbadde bakkiriza surati Tauba aya 65 ne 66 Sheikh amaliza nga agamba nti farriddatu takunu bil qawli okuva mu busiraamu kisobola okubaawo nga oyogedde kigambo watakunu bil fi'li kisobola okubaawo ng'okoze kikolwa watakunu bil itiqadin kisobola okubaawo nga nzikiriza mu mutima gwo obusiraamu tokyabulabawo oyagala kugenda eri mbalokole watakunu bishakkin fi shay'in min umuri ddiini oba okubuusabuusa n'obaako ky'obuusabuusa mu bintu eby'eddiini n'obaako ky'obuusabuusa noga nti ddala ng'oli bw'olaba we yagambye tasuubira nti nno ekiyama kigenda kukola ki kigenda kuyimirirawo kaman shakka fi wujubi sola owulira ng'omuntu afuna okubuusabuusa nti ddala esswala eno ddala yalaalikibwawo ne bw'aba agisaala naye ng'abuusabuusa nti esswala eno tasuubira nti nno esswala eno yampaka yalaalikibwa omuntu oyo aba akoze ki aba akaafuwadde aw shakka fi wujubi zaka oba n'afunamu okubuusabuusa nti ddala zaka eno yampaka nga bw'olaba abantu bwe bagamba ku mulembe gwa Abubakari Siddiq radiyallahu anhu nga nabbi sallallahu alaihi wasallama amaze okufa Abubakari abantu yabalwanyisa bagamba nti nti zaka twali tujiwa Muhammad afudde n'olwekyo kati tetujja kuleeta zaka eno yali ya Muhammadi nedda zaka Allahu azza wa jalla yagiraalika n'olwekyo Allahu azza wa jalla yalaalika zaka akyaliwo man kana yabudu Muhammad kad mata oyo yenna abadde asinza Muhammadi akoze ki waman kana yabudu Allah inna Allah hayyun abadde asinza Allahu azza wa jalla ye Allahu azza wa jalla wali la yamutu tafa n'olwekyo ye yalaalika zaka n'olwekyo zaka ekyali yaki Sheikh kyagamba omuntu n'afunamu okubuusabuusa nti ddala zaka eno yampaka au shakka fi tawhidi n'ofuna okubuusabuusa mu tawhidi kano kakwakulizo twakalaba mu bukwakulizo bwa tawhidi okufunamu okubuusabuusa mu kigambo kya la ilaha illallah fa innahu yakfur omuntu oyo akafuwala washakku n'okubuusabuusa huwa taraddudu bayina amurayini okubuusabuusa kyeki kwe kuba nti omuntu oli ku bintu bibiri omutima gwo gukutwala eno gukutwala n'eno obuusabuusa tomanyi kiki bannange obusiraamu ddiini naye n'abantu bali nabo bandibanga bayina eddiini mulimu abantu sebo ng'akwata saddaaka n'agiwaayo mu busiraamu nti kanneetegekere n'akwata ne mu kkanisa nayo n'akola ki bwe babeera balina obwetaavu nabo n'abakola ki n'abawaaba n'agamba munnange tomanya nyinza okutuuka nga bali be batuufu wano wakyamu eri nayo nninayo oyo byonna byakola abamala biseera abamukafiiri pure n'olwekyo Sheikh agambye nti nno huwa ataraddudu bayina amurayini baddu ba Allah ebigambo bino mbakubira omulanga tube nga tubissaako nnyo omwoyo tolowooza nti nno gwe oli wanjawulo oli special tolowooza nti oli ki oli wanjawulo ozze wano olwaleero osobola enkya okudda eyo n'olagajjala osobola okudda eri n'okola ki n'olagajjala Allahu azza wa jalla yatugambye wahum anil akhirah hum ghafirun ebintu bya akhira babiragajjalira
naawe kisobola okutuukako n'olwekyo lwanirira nnyo enzikiriza yo. Ebigambo bino bye twogedde olwaleero ebirungi byonna ebiyitiddeko ku lulimi lwaffe Allahu azza wa jalla yatusobozesezza okubatuusaako. Tumwanjagira abitufuulire bya mugaso nnyo kuno ku nsi ne ku lunaku lw'enkomerero, era tumwanjagira abifuule bya mugaso nnyo eri abo ababiwulidde wano live n'eri abo abanaabiwulira mu bbanga awo, abibafuulire bya mugaso nnyo. Baddu ba Allah bulungi abakkiriza, tugenda kukomawo biidhinillah nga n'ebigambo ebyo nsaba Allahu azza wa jalla ow'ekisa ekingi abitufuulire bya mugaso, atutaase obukafiiri, atutaase okufuna okubuusabuusa mu ddiini yaffe, atutaase obunnanfuusi, atutaase okuba amabega eddiini eno, atutaase okugwa mu shiriki. Tumwanjagira atukuumire ezzadde lyaffe nga liri ku mulamwa gwennyini ogwo gwatutonza. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم علم الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.